omukolo gw'okutongozza omulimu gw'okuzimba oluguudo luno lugenda okugatta Bulindo ekiggwa ky'abajjulizi abakulisitaayo mukono kasangati n'oluguudo lw'egaza gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera enjawulo nga minisita Omubeezi w'emirimu n'entambula Musa Ecweru yabadde omugenyi omukolo. N'olwekyo ndi musanyufu nti batandise nabo okutereeza gye basula n'amakubo gano gajja kuyambako kubanga buli siringi emu gy'otateeka mu kukola makubo ofiirwa siringi 3 mu budde ne mukononeka kw'emmotoka zisiba mu garaji kwoza n'ebirala. Yingini ya Gavumenti nga yakulira emirimu Kira municipality yebazza abakulembeze ba Kira municipality y'okolagana awamu gye bali ne basobosezza okutuuka ku bibala bino. Traffic jam around Chalwadya now is resolved. We all now wait for the other main stretch from where? That is Nigeria 1, Nigeria 2, going through up to Chorokoma, then shall be sorted in Kira about road network. Julius Mutibe nga meya wa Kira municipality ategeezza nga oluguudo luno bwe lugenda okuyambako entambula y'abalamaze abeeyiwa mu Kira municipality buli mwaka okujjukira abajulizi. Luva mu kitundu ekiyitibwa Bulindo ekisangibwa mu division ya Kira ne lujja luyita Ensasa ne lujja luyita ew'omuzungu ate ne lutuukira ddala Namugongo okubiggwa by'abajulizi abakulisitaayo. Asiimye abantu b'Ekira olw'okuwaayo ne bawa ettaka lyabwe ekkubo lino lisobole okuyisibwamu. Naye twebaza abantu kilomita 4 n'ekitundu abantu ne bawaayo buwi erudda n'erudda ekkubo lino lisobole okubeera nga lizimbibwa. N'olwekyo tuli basanyufu lwa nsusso. Ategeeza nti ensimbi zigenda okukola oluguudo luno kosa n'enguudo endala zonna awamu ziweza kilomita 12 zakuva mu gavumenti wakati nga bawadde obuwumbi 25. Awamu ziri kilomita nga 12 n'ekitundu era nga zisuubirwa okuwemmenta obuwumbi bwa Uganda 25 okutwaliza awamu. Sente zino zivudde mu central government okusobola okutuyambako okukola amakubo gano. Minisita Ecweru yebazza abakulembeze mu Kira municipality olw'okuteekera ekibuga eky'Ekira okwakonako n'ebifo by'abagagga eby'ebbeeyi naye nga abalimu basula mu nzigota. Now the beauty, your worship the mayor, that you inherited and you are sustaining and expanding in Kira is that there is planning ahead of development. There is planning in Kira ahead of development. Ategeeza nti bino ku birubiro bya gavumenti y'enaalemu okwongera okusembereza bannayuganda empeereza ennungi. And my prayer is that President Museveni keeps me here for a while. Nyombi Kenneth ya kusakidde Bulindo ku Bukedde TV.